Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulabira tukwagala nnyo. There is still hope. TV ne testimony. N'emikutu emirala tubeerayo. Kama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Aniza okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu. Lyandaba n'addamu nti amiina era amiina ddala. Kalunaku lwaleero yatutunuulira ebintu bisatu by'oteekeddwa okukola kasita ozuukuka okusaba wakati w'essaawa 6 ku ssaawa 11. Omanyi kati twakwata kikwate nasituka nsabe ninga banga lyonna ly'osabidde there's no change. Okusaba nakwo kulina principles by'olina okuba ng'ogobera, si kusituka busitusi. Kubanga kuba kusituka almost bantu bangi basituka ne basaba n'ebijaganyi. Kakati lwali atutunuulire bino ebintu ebisatu kasita onotandika okuba nga ate obigoberera, kankubuulire wajja beerawo enkyukakyuka nnene mu nsabayo ne mu nsi ey'omwoyo. Kakati tenjagala otegeere nti ssaawa 6 ez'omutumbi y'essaawa y'abalogo, hour of the week. Abalogo bonna batandika nnyo ssaawa 6 okukola ebyambyone byabwe bye baagala okuba nga ate bakola. Then ku ssaawa 9 ez'ekiro hour bagiyita evil hour, essaawa ey'ekibi oba essaawa embi. Kakati kiba kirungi nnyo wakati kwa 6 ne ku ssaawa 9 noba ng'ozuukuse n'ofuna at least ssaawa 1-2 okusinza omwoyo omutukuvu anakola ki bw'anaakuluŋŋamya. Kiba kikulu nnyo nnyo nnyo. Matayo 13:25 Yesu yali agamba abayigirizwa be nti mu kiro oli yali yeebase omubi n'ajja n'asiiga eŋŋaano embi munnamu. Kakati ekiro naye omulabe ye mwasinga okubanga buli kibi kyonna kyayagala kibeere mu bulamu bwo asinga bikola nnyo kiro. Muloga akuloga, oli akwagaliza ekibi, ekiro mwe bafunira nnyo ebbeetu okubanga bakola bye bateekeddwa okukola. Abo n'abaseza abalogo bagenda abaseera emmere bagenda kiro, abajja ku lugiro bajja kiro. So ssaawa ezo ziba nnungi n'oba nga ate mu nsi ey'omwoyo ya sober minded. Kuba bingi omulabe byakola mu ssaawa ez'ekiro. Wuliriza, tutera okusoma Abefeso 6 ebyokulwanyisa eby'omwoyo by'oyinza okukozesa n'okuba sitaani. Ninja okimanyi nti ssaawa yo wakati w'omukaaga ku 9 it's one of the weapons. Midnight prayers is one of the weapons we have. Okusaba ekiro kye kimu ku by'okulwanyisa ebinene bitulina ate by'oteekeddwa okuba nga obeera nabyo. Kakule omuntu asituka ekiro n'asaba n'ono atasituka balina enjawulo nnene mu kulaba, mu kuwulira ne mu kukola. Okitegedde? Wabawo enjawulo nnene nnyo gwekigezese tandika okuba ng'osituka. Ojja laba nga by'obadde tutegeera otandika obitegeera. Ddoboozi lya Katonda ng'otandika likogonizinga. Ebimu bibadde bikuwanga ogenda olaba nga you are gaining authority. Tandika okuba nga ofuna amaanyi. Kati kyoteekeddwa okumanya okusinza ku Ezekieri 33:6 nti gwe a watchman, oli mukuumi. Okitegedde? Tebagamba nti beegayirizibwa okaba oku kyaki. Oli mukuumi w'amakaago, oli mukuumi w'omulimu gwo, oli mukuumi w'omwami wo, oli mukuumi w'abaana bo, oli mukuumi w'omukyala wo. You are a watchman in your category. Kati omukuumi yenna kasita yeebaka ekiro aba talina makulu, aba yeetaaga kugoba bugobi. Kati naffe gye tukoma okwebaka mu nsi ey'omwoyo naddala ekiro ng'ate omulabe mwajjira n'asiga ebirungi ng'ayagala byonna byonoona.
Netukoma okwebaka ojja tuka ekiseera ebintu byonna nga bitabuse nga tomanyi ntandikwa na nkomekerezo yaabyo. So okusaba kuno okw'ekiro kutuyamba okufokasinga. Nobanga oli focused. Onyweredde oba focused mu Luganda kiki. Naye nga kukuyamba nti gw'obadde focus mu Luganda kimbuza okukyusa. Era ekyokubiri okusaba kuno okw'ekiro kutuyamba okubanga tumanya okwagala kwa Katonda n'okusabira mu kwagala kwe. Okimanyi nti abamu tetuli focused mu kusaba. Tetuli focused. Naye buli onaatandika okuzuukuka ojja laba nga you become consistent, you persist, ng'ate onywerera ku ekyo. Ojja laba nga abadde asaba ebibyo Mukama nyabakolera njagala embaga, njagala emmotoka, ng'ogenda bivaako ng'otandika kusabira mu kwagala kwe. Manyi lwaki bye tusaba byonna tebannaba biddamu? Ebimu tebiri mu kwagala kwa Katonda. Kati ekintu kyonna ekiri wabweru w'okwagala kwa Katonda ne w'olisiiba n'osaba n'osiga n'osula ku lusozi n'osula mu kyaki otegedde ne w'olyogera ennimi n'ozimalayo ez'abantu n'ez'abamalayika nga ky'osaba ekiri mu kwagala kwa Katonda oddagira bwereere. Kati ebintu ebimu titwesanze nga bye tusaba tebiri mu kwagala kwe. Kati otegeera otya bwe kubanga osituka mu ttumbi n'okola bino bye tugenda okuba nga twogerako bijja kukuyamba okutegeera okwagala kwa Katonda kwe kuliwa. Ye nsabira ntya mu kwagala kwa Katonda. Kati zino okusaba okw'omu kiro okitegedde nti saawa ezo okuva ku saawa 6 paka 9-11 nti zezo saawa omuntu ow'omunda oba emmeeme eyo mwebeeramu active. Oluzungu agamba this is the hour when your spirit is more active. Nti yino saawa omuntu ow'omunda mwabeera bize nnyo. Ate kati Sitaani aba akimanyi nti twebase tulina ebitutawaanyiza. Okitegedde? Kati ezo saawa ate Sitaani naye anoonyezaamu nnyo emmeeme okuziwamba. Era emmeeme ezisinga zonna ze bawambira okuyita mu birooto ne mu bintu ebirala batera ziwamba kiro. Okuva ku saawa 6 essaawa y'abalogo paka ku saawa 9 essaawa embi, the evil hour. Omwo mulotera buli gulooto. Okitegedde? Jjukirwa you are in a person oba omuntu ow'omunda okubeera so active guno omubiri gulina okuba nga guli dormant. Omubiri gubeera active omuntu ow'omunda aba dormant. Kati jjukira wano omubiri guba guwummudde. Bwe guwummula omuntu ow'omunda yeetawummula. Asigala atambula. Asigala ali active ng'ate omubiri guli resting. Kati awo omulabe wawambira. Awo wawambira anoonya asiga. Atambula n'eŋŋano y'enfa anoonya mwasiga. Asanga muganda wange wabulizzaako dda. Ate weebase tosabye olina n'ebikusumbwa weebakidde mu masekkati g'ebirowoozo. Kale ekisookera ddala badde nkuwa ka introduction kwanako kakulu. Ekisookera ddala cultivate a heart of worship. Kasita ozuukuka wakati wa saawa 6 ku saawa 9 oba 11 ekintu ky'olina okukola kwe kubanga okabala omutima ogujjudde okusinza. A heart of worship. Kabala omutima gwo. Okusinza kulimu bintu bingi. Omanyi otwogera kusinza abantu bamanyi kwanika emikono bbanga notandika okuyimba. Naye nga okusinza kwa ngeri za njawulo okusinza omwoyo wa Mukama wakuluŋŋamiza.
aho basobola okusinza nga bayise mu nnyimba oshegedde abasobola omuntu asobola okuba bukubi ngalo ne bukya n'abikubanga. So buli omu alina engeri gy'asinzaamu okusinziira ku Omwoyo Mutukuvu akoze ki wamulugamye. Naye kati tukozesa kuno okuli common okw'okuyimba oshegedde ng'oba tomanyi kuyimba at least ekibakubeesemuza mu mwazijuza mu Secular music beera n'ennyimba ze ezisinza beera ne mento zo ezisinza teekakaawo ka mento okitegedde kagenda kubanga kakuleetinga environment eri conducive. Worship shifts your focus from your problems to greatness of God. Nti buli woba nga osoose kugulumiza Katonda osoose musinza otaddeko wali ka worship ko ebirowoozo jjukira twebakanga ebirowoozo buli kimu ebimu bisigadde ku mulimu ebimu biri mu mabanja ebimu biri mu school fees ebimu biriwa kakati tosobola gera maaso ga Katonda n'osaba nga oli scattered oba n'omusinza ng'oli scattered. Olina okuba nga okuŋŋaana wenna noba nga your focus eri wantu wamu. Kakati ekyo ekisobola okuyamba ekyo okubanga otuuka okwogera ne Katonda nga amazima naye akuwulira is cultivating a heart of worship. Abamuva muvimu bulirino mariko shakataya raba bono benzima ndokola. Yes, it is okay if the Holy Spirit has guided you that way. Kirungi oba Omwoyo Mutukuvu watu wagambye naye ate nkubuulira nti sooka weekuŋŋaanye. Omanyi kuno okusinza kukomyawo ebirowoozo byonna gy'obadde obitadde noba nga wenna you are in one place oli mu kifo kimu n'ofokasinga okitegedde ate kikukuyamba okubanga ebirowoozo byonna by'obadde otadde ku embeera gy'obadde oyiseemu olunaku lwonna byonna ng'obijjayo n'otunuulira Katonda n'asooka afuuka munene nnyo okusinga ekizibu. Naye kakati nti tugenda okuyingira mu kubeerawo kwe oba tutuuka ku Namulondo oba otuuse oba totuuse ekimanyi naye tutuuka okwogera ne Katonda naffe we tusuubira nti tuli kwogera naye. Amazima ng'ebiro ebizibu byo binene okumusinga ng'embeera gy'oyiseemu emisana ejjudde Katonda talabika nako wabala kati ne kati. Kale tosobola kusuubira nti okusaba kw'ekiro okwo olina impact. Oyinza okukomekeza ng'ekyo ekiro obaliddwa mu baasituse naye ate mu bagenze mu maaso ga Katonda ne boogera naye abakomye ku mutima gwa Katonda nga toliimu naye nga mu baasituse. Kambawo example wano okwewandisa ku bwa president abantu abajjayo empapula oba mu baali 3 oba baali 8 abazijjayo era nabo baabalibwa nti beegwanyiza entebe ey'obwa president naye ate abaayingira mu lwokaano race baasigala bali 6 bali 6 be baasigalamu. Nina bali kati baabalibwa era ogera mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda abaali beegwanyiza entebe mwebalise. Kati naffe tuyinza okubanga tubalibwa kwabo abasituka ekiro okusaba naye ng'ate amazima tetuyingirangako wali awawakanirwa. So cultivate a heart of worship. Sooka oteekewo okubeera kw'okusinza Katonda nti okuŋŋaanya endowooza zo zonna gye ziri oba oteekamu kayimba akasinza oba kammento engeri omwoyo wakuluŋŋamiza kitegedde then okuŋŋaane wenna endowooza zo ziveeyo eri Katonda asooka agulumire mu maaso g'omulabe nga munene wirabire n'ebyobadde oyitamu wadde bikyaliwo n'osooka obyerabire kuba yagenda obikolako. Kati kangubuulire ekyo ekiro kijja kuba nga kyekiro ekikyasinze mu bulamu bwo
So this makes God bigger than what you are facing. Wokola ekyo kifula Katonda omunene n'okusinga gwe byobadde otunuulira oba byobadde okola ki byobadde oyitamu. So sinsonga biki by'oyiseemu ekyanibwa kitugamba all things work together for good. Embeera gy'oyiseemu manya nti ogiyiseemu ku lwa bwa Katonda. Kasita akukuumye taali mulamu oba tolidde mwebaze. Wali ababirina naye nga tebasobola bayiwayo akajiiko kamu ne bakuba engalo alidde. Naye gwe appetite yonna ogirina lwakuba tonnagifuna. Kati buli lw'onobeeramu nti all things work together for good for those who love God and they are called according to his purpose, tojja kuddamu kwemulugunya. Ebintu byonna bikolebwa olw'obulungi bwa Katonda eri abo abaayitibwa era abakola okusinza kwagala kwe. Nti embeera neweeneegaga tojja kuddamu kwemulugunya, ojja kuga Mukama nkwebaza. Mukama nkwebaza. Era awo essaawa eba yakusaba nga Mukama nkwebaza. Biro ojja sooka obisuula eri ebbali. Abalumi 8:28. Singa ekyo tuba nakyo nti all things work together for good, tetujja kuddamu kwemulugunya. Naye tukyemulugunya tubuuza Mukama lwaki okiganyiza okubeerawo. Ebintu byonna abiganya bibeewo olw'obulungi. N'aba sani nga yakutulugunya ayinza okiganya n'akutulugunya waayo ayinza okubanga waseseetuka ayagala odde. Kati tulekerenga okwemulugunya wabula tugende nga gyali atuwe solution. Ekintu ekyokubiri kyolina okukola nti nga tonnatandika kusaba. Okusaba kwokwo kwesigise Katonda. Journey your encounter with God. Kubanga okusaba nalwo olugendo. Zokuse baba kutambulayo olugendo lwa ssaawa emu, balala batambula dakiika 2, abalala batambula ssaawa 2. Kakati olugendo olwo olina okubanga lusisinkana Katonda. Tulutambula nga gwe. It must encounter with God. Tutambula opposite. Nzo kwata olugendo nga togenda sisinkana Katonda. Mukusala kuko olina okwesaawa 6. Sabanga nti Mukama nyamba nkusisinkana mukusaba kuno. Omusisinkano ntya ng'osabira mu kwagala kwe. Ebyo oyinza okubanga ebyo bye bibadde ku mutima naye n'obireka. Kubanga oyagala omusisinkane Mwoyo Mutukuvu ajja kuwa direction. Kati saba wooti. Kati leero luno olugendo lwo okusisinkana mu Katonda. Sinza businza oddeyo weebake. Nti leero olugendo lwo okusisinkana Katonda. Soma Bayibuli oddeyo weebake. Nti so ye yakuwa engeri gy'oyinza otambulamu and you encounter God. Nakati ffe tulina ne timetable ofuuka bannaddiini. Ekyo kyolina Mwoyo Mutukuvu n'agamba kola kino y'engeri gy'ogenda omusisinkana. Kati buli w'owakanya togenda kusisinkana Katonda. Yabanyi tuzukusa ekiro ne tusaba, but our journey has never encountered God. So buli wokkiriza Mwoyo Mutukuvu n'akulungamya n'osabira mu kwagala kwe, n'okkiriza nti n'olugendo njagala nsisinkane Mukama leero. Mukama saala asituka busitusi kusaba nzireyo, wabula njagala nsabe essaala ng'amazima oli nange, ntandike naawe malirize naawe. Ekyo onookikola. This allows God to guide you through difficult situations. Kubanga jjukira okusaba lugendo, ate olugendo olwogenda osisinkanamu ebiziyiza. Okitegedde? Olugendo olwala lusisinkanamu ebiziyiza bingi. Terugenda kubeera nti luli very okay the way you think.
lulimu a lot of difficulties. Kati olina okubanga olugendo olwo weesigama Katonda kuba yalumanyi. Abamu okomegera tusumagiriddemu, amukomegera tukoze ate endagaano ne Sitaani. Jukira mulimu warfare, mulimu olutalo olw'omwoyo of which gwe tosobola dulwana. Mu lugendo mulimu olutalo olw'omwoyo, mulimu ki bingi ebiri mu lugendo. Kakati ng'okubanga obiwangula biri awo kukulemesa, kukuziyiza, kukukomya ku kkubo butatuuka gy'olina tuuka. Bangi mu lugendo luno olw'okusaba nga tusituse, osaba eddakiika 2 n'obireka, osaba eddakiika 3 ate nga mazima wazze okusaba essaawa nga 2 nogera mu ddakiika 15 saala ezitoye. Kubanga waliwo byogenda osisinkana mu nsi ey'omwoyo ebigenda okulemesa, ebigenda okukuba, okukuzitoya oleme kumalako olugendo luno. Kati okkirizanga Mukama ng'otandika olugendo nga Mukama, I must encounter with you. Kati ekyo kikuyamba mwennyini amanya nti kakati wano wootuuse kuwona ku kino kiziyiza kiri awo, n'okuwona ekyo kiziyiza n'okijjawo, n'otuuka n'agamba kakati wano aba yogera ennimi n'okuvugira ekyo kakati wano ita omuliro yaba amanyi. Naye kakati kakuba olugendo lw'okusaba lwaze bwala, era lwe lugendo omuntu lw'ogamba kakati tugenda kusaba omuntu n'awulira ekizibu ate si n'omutuma e Kampala ku bigere. Kale ojja kusoma Zabbuli e119 olunyiriri olw'15 n'ekinaasembayo meditation. Ositukanga ekiro, meditation kikulu nnyo. Osobola kikola before, osobola kikola after, okusinzira omwoyo w'omutukuvu wakuluŋŋamiza. Abamu bakikola nga tanaba kutandika kusaba, n'azuukuka n'asooka atuulaawo, oba n'ateekako ka worship ke, n'ateekako ka mento ke, n'atuulaawo atandika okufumiitiriza. Nti mu ddakiika z'amazaawo omwoyo omutukuvu aba amaze omucommunicatingira biki by'alina okusabiramu, kiki ky'alina okuwona, kiki ky'alina okukola. Nazo beera ddakiika ze nga 3 nga tanaatandika kusaba ne ng'ali awo oba 10 naye n'ayingira mu kusaba. Abamu amala okusaba n'abeeraawo n'awulira omwoyo omutukuvu ki ky'agamba. Naye kaakati ffe Mukama Katonda wa baba baatula ekisa nga wafulumye dda. Naye ate nga si kituufu okuba nga omaze okusaba n'osituka busitusi. Si kituufu kubanga obadde oyogera, obudde oyogera, kakati ne Mukama ayagala osirike naye ayogere. Naye katuufu olumala ebadde dialogue n'ogifula ki monologue. So okufumiitiriza bingi by'osobola okufumiitirizaako okusinga omwoyo omutukuvu wakuluŋŋamiza. So buli w'osituka n'ofumiitiriza, it depends your spiritual walk. Nti kigaziya olugendo lwo olw'omwoyo, kitwala buziba. Buli w'otuula awo n'ofumiitiriza oba ogenze buziba, oba ogenze kukimayo bya buziba. Okitegera? Era ati ffe tuli wano abantu boogera ebyobuziba noga naye abo balimba. Ebintu n'abalokole beefumba kale beyabirabiddewa. Wakati guli wano tokkiriza genda buziba. Kati ebintu by'obuziba tosaba bisanga gwa kyaka. Kyaka tosaba gisanga mu mwala gwammwe. Ne mu Victoria omwo oyinza obutasanga mu kyaka. Kyaka zibeera mu oceans ne sea. Ekitegedde? Kati waliwo ebintu nga woba obyagala olina ogenda mu ocean nga tolina kugenda mu sea. Manya nga tolina kugenda mu lake oba river nga byo byawa bya buziba.
So buli ofumintiriza n'otwala akaseera kikuyamba okubanga kikutwala buziba mu lugendo lwaki olw'omwoyo. Ekyokubiri kikuliyetinga kituyita kuli sensitivity. Sensitivity mu Luganda ki okubanga gwe babayita mpulira kamenya nse y'omwoyo ng'oli sharp. Kitegedde ddoboozi lya Katonda osobola olitegeera masente asobola kufeera ddoboozi lyonna. Kivula nti wali abantu we baba boogera manya woba olina ky'omugamba asirika waayo n'oyogera aba afumintiriza omutukuvu ali ku interpretinga byogera ogenda omalirizawo oti nga gamba ng'afunirewo answer si byagamba ate mpamu wiiki ngende ndoote awo wennyini awo. So mu kusirika okwo n'otandika okufumiriza ku bulungi bwa Katonda kiwagala omuntu ow'omunda n'abanga tebakyamulimbalimba nga sitani tasobola kwambala kifaananyi eky'obwa Katonda oba ekifaananyi ky'omusumba najja n'akulimbalimba ng'ebintu obirabira buziba. Omuntu ow'omunda nga muwagale tegeererawo nti weebale nnyo naye oyo si Katonda oba weebale nnyo. Sometimes oba toyagala kuofendinga muntu oyo watawo oyinza ovaawo olutalo n'agamba obubaka aye n'omubibyuga muyinza okukyankalanira ddala muga weebale nnyo Mukama akuwa omukisa n'osirika gwe n'obikola n'obikasuka eri mu kasasi. Kitegedde? So ebbanga ly'okoma okubeera ne Katonda, the more time you spend with God, the more you become sensitive in the spiritual realm. Gy'okoma okumala obudde obungi ne Katonda, omuntu ow'omunda gy'akoma okuwagalwa, gy'okoma okugenda ebuziba. Gwe tolowooza mbu ojja kubeera mu dakiika 10 ku kyoto oba dakiika 10 ne Katonda olowooze mbu ojja kuba olaba nnyo ebyebuziba okusinga oli amala dakiika ssaawa ze 2, 3, 4, 5. Tetugambye nti mubaleko naye kisinziira commitment. Buli omu alina endagaano ye ne Katonda. Nze okubanga mukanze namugamba yakubeeranga mu maaso go wanaawa buli lunaku. Kati ate oli ng'alina obuddaga Mukama nze nja kuwanga 5 hours. Kati buli omu alina endagaano ye ne Katonda. Naye ate tosobola kugamba olina obudde obumala obwonona n'obwonona mukola ebitali mu magezi nomala dakiika 2, 3 mu maaso ga Katonda n'olowooza mbu ogendagenda ebuziba ojalaba ebyebuziba era ogenda kubanga omuntu ow'omunda muwagale. Tekisoboka. So obudde bw'omala ne Katonda busalawo nnyo kinene omuntu ow'omunda sensitivity ye eri etya. Leero ojja kusoma Zabbuli 119 olunyiriri olwa 2:7 ojja kulaba kye tubadde twogerako. So ebintu bisatu by'oteekeddwa okukola nga ozuukusa okusaba ssaawa ez'ekiro. Ekisooka ngambye olina okuba nga you cultivate a heart of worship, n'okuba nga oteekawo embeera esinza Katonda. Ekyokubiri olina okuba nga encounter with God, journey your encounter with God. Olugendo lwo olw'okusaba lwozukuse olw'essaawa emu ssaawa 2 olina okuba nga ate olukwasa olina okusisinkana Katonda. At the end obanga okuta opposite omuntu kubagamba leero osinza n'ogenda mu kutendereza, leero osoma Bayibuli ate n'ogenda mu kusaba. That journey will not encounter God. Ekisembayo meditate daily. Olina okuba nga ofumintiriza si kumanya kusaba n'ofubutuka. Kitegedde? Olina okuba nga ofumintiriza. So byebyo bisatu. Mukama nkwebaza olwabulisa kino mu abadde alaba era tukwebaza nti olugendo lwaffe lugenda kyuka. Nsaba gye tubadde tusabamu egenda kyuka. Bamu tubadde tuli kubikwata nti nina ozookoka. Bameka abazuukuka ekiro ne basaba n'owanika omukono naye nga amazima tubadde mu katemba, tubadde mu byaffe.
Mwoyo Mutukuvu tulungamye tusaasire wonna we tusobeza bonna tuba tukozesa amagezi gaffe tuba tutambula mu kwagala kwaffe tutandika okuba nga ate tutambula olugendo luno olw'okusaba olugendo luno ng'ate tukulembeddwa Omwoyo Omutukuvu. Sabidde omwami omukyalo oyo abadde anaafuye takyaswala azuukuka kiro yali azuukuka bintu byatabuka embeera yagejja n'esinga Katonda mu bulamu bwe. Mukama nsabye omusisinkano olunaku olwaleero addemu okulaba ekitiibwa kyo addemu okulaba omukono gw'Omukama mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Ayi Katonda omulungi tukwebaza byonna kubanga tugenda kutambula olugendo olujjudde Omwoyo Mutukuvu. Era omuntu waffe omunda gyagenda buziba tujja kubeera sensitive mu nsi ey'omwoyo okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Bwetanalokoka gamba Yesu lwaleero nkuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwe. Saasira obutali butuukirivu bwange neenenya onaaze n'omusaayi gw'ontukuze mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale ndowooza sigala kubanga ate nsukkako awo ngenda kuba nga mpumulamuuko katono. Wenaamala okuwummulamu ngenda kuba nga nkomawo n'ekitundu kyaffe kijja kubeera kyakusatu. Ekitundu ekyokusatu tugenda kulaba ebikusike ebikwata ku symptom prediction. Bantu bangi mugamba muwulira symptom prediction. Bingi byateebereza ne bituuka abamu bagamba Matayo ow'e Uganda alaba symptom prediction najja n'ababuulira. Kakati njagala tulabe ani ali emabega wa symptom prediction. Naye kansooke ntolemuko katono sobola okuba nga ate nkomawo mbeere bulungi mwelaba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.